wabaddewo akasattiro ku ssaawa 3 ez'okumakya ku kkolero lya oxygen n'okusaanyusa ebyuma Livirat e Kabowa Ssembule zone mu divisioni y'e Lubaga. Gaasi bw'ayabise n'atta abantu 2. Abafudde kubaddeko Andragit Baraya munnansi wa Buyindi n'omulala ategeerekeseeko erya Amos nga ye Munnayuganda. Sirinde eyabise. Sirinde eyo mu kwabika nettiramu abantu. Tubaddemu ne Bannayuganda 2 abawangalira era mu kitundu kyaffe kino ekya Ssembule. Abatuuze ababaddewo baliko bye batunnyonnyodde okubaluka era ekitundu kibadde mu kuyogoma naddala ekibaluse kubanga abatuuze bonna ne batandika okudduka naffe abakulembeze kwe kusaasaana okujja ne tuyinga era ennyama yaabwe eringa buwunga ekintu ekiringa ekitaasiddwa in fact ekiringa kyolabako nti wano wabaddewo omuntu waliwo omukono guzze ne gugira bwe guti engalo 3 ne wano bwe wati zisigaddewo kati n'omutima ogusangiddwa ku bbaati waggulu. Kigambibwa bano babadde bakola ku byuma bino gaasi wayabikidde anti batereeza ennaaka zaabwe ezikola okugenda okwokisa ebyuma. Ndowooza waliwo ennaaka emu gye bakutteko oba ebadde tejjudde oba ebadde ekoze etya naye ndowooza neeyitirira neeyabika yabisa omulundi gumu. Poliisi eyitiddwa bukubirire okulaba ogubadde. Babakulembeze bennyamidde olw'embeera abakozi gye bakoleramu mu kkolero lino n'amalala mu kitundu kyabwe. N'abakozi bonna nga bw'obalaba tebalina protective gear n'emu bonna bakola bukozi nga bwe bali. Kitegeeza omuntu yenna waafuna obuzibu era n'abamu balabyeko engalo tebalina byuma byabasalasaladde engalo kale weka ng'olaba nti kampani zeetaaga okwetereeza ennyo ne gavumenti okwongera okulambu. Bagamba nti bo baagaanibwa okuyingira mu makolero gano okulaba embeera abakozi mwe bakolera. Oyina owulidde okwemulugunya oyagala okujja mulabe mugenda kutaasa kutya tebakkiriza n'abantu kuyingirawo wano military eyo abo abasirikale boolaba be baliwo era bw'otuukawo baagala gavumenti ekiyingiremu abantu bano ddala abakulu b'amakampuni bano kubanga ffe tukigezezzaako munaye olaba abantu bano ffe nga abakulembeze tebaagala nnyo natuwuliriza. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire agamba batandise okunoonyereza ku njege eno. Zino tunoonyereza nti eyinza obba nga mbeera ya bulagajjavu okuva eri abatwala ekkolero oba omuntu omulala yenna abakugu bajja bba batubuulira. Olw'okuba gaasi abasesebbudde bonna poliisi egamba yakusooka kukebera ndagabutonde okubawa ab'eŋŋanda zaabwe. Naye nga tujja bba tugezesa oba okutwala bakugu okugezesa okufuna ndagabutonde okukakasiza ddala nti beba abantu bennyini kuba bali mu bitundutundu byanjawulo. We tuviiriddeyo ng'abakuumaddembe bakyakuuma ekifo kyonna.